Hello, how are you? Nze Nalongo Nalubale nga nsinzidde wano ekiwa Mirembe ebuga Basese muli mutya bassebo ne bannyabo mugamba muta abanyolo n'abanyolo kati mjebale jona imukora mnasemaje watu wetu nyote na sisi pia tuko sawa hali mbona mmepotea tujja kulubaza kale olwaleero tugenda kutunuulira ensonga yaffe ey'okunaaba amaziga mwenna mugamanyi amaziga is about crying waliwo eyaŋŋambye naŋŋane maama lwaki totukolerayoko obutambi obw'oluzungu ne tuba nga tusobola naffe okubitegeera kubanga abamu naye tetumanyi bulungi Luganda naye bannange munsabire kubanga mu butuufu nange nandyagadde naye embogo munaazigumiikiriza musooke mukume ebyoto we munaakalirira embogo kubanga nja zitta nga ziwera owulidde nja zitta nga ziwera kati awo sijja zibayisaako nja kubakkiriza muzikalirire tuzeeyagaliremu kale n'olwekyo nja kukikola temufaayo so amaziga tugambye kubakaaba omukolo ogw'okunaaba amaziga mukolo mukulu nnyo kubanga tulina ebitukaabya mu nsi muno bingi okufa kutukaabya okufiirwa kutukaabya okufiirwa abaagalwa baffe kutukaabya okufiirwa bye twagala bitukaabya kale mu ngeri eyo ne tuba nga tujjula amaziga naye omanya otya nti oliko amaziga ensonga eno ogimanya singa obeera awo nga amaziga gakujja mu maaso all of a sudden amaziga ne gayiika oluusi gayiikira mu liiso limu oluusi mu maaso gombi oluusi obeera awo n'owulira amaziga mu mutima nga gakuyiika mu mutima kweggamba n'ofuna ennaku n'okwennyamira oluusi nga buli lw'ofuna ekizibu gwe solution yokka kuba kukaaba si bwe kirina okuba it's not like nti buli lw'ofuna ekizibu olina okukaaba no ekyo si kituufu naye buli lw'olaba nga buli ekiba kikujjidde oba oli akunyizizza oba akoze kiwulira oyagala okaabe bukaabe munnange oluusi obanga olina ekizibu ekyokuba nga olina amaziga mu bajjajjaabo okukaaba awatali nsonga ekyo nakyo kibaawo oli najja n'akoleera oba oli awo otudde n'owulira ng'oyagala kaaba nga gwe kyokka ky'oyagala ne bakubuuza munnaffe kiki nga tewali ani akunyizizza nga tewali nga tolina ky'osobola kunnyonnyola nga mu butuufu owulira oyagala okaabe bukaabi ensonga eyo etambula nnyo era ebeera ya kyama eri abo abagituukamu bagikweka nnyo abantu abalala obutagiraba kubanga kibeera funny gw'otandika otya okukaaba out of the blue ng'oliko amaziga ennaku etuuka n'ekuyitirirako nga gwe tolaba na nsonga lwaki waalisanyuse nga bw'olaba abasanyuka ate gw'onakuwala bunakuwazi buzibu ki obutambulira mu nsonga eno nti omuntu ng'oliko amaziga oba weetooloddwa emizimu egitali mirungi ate twagamba emizimu gino egitali mirungi gisiranya n'olabira awo nga buli ky'okola tekitereera nga buli ky'ogezaako kigaana n'owulira ng'oggwaamu amaanyi owulidde nga buli ky'oba ogenda okutuukako nga kyeyongerayo kweggamba nga gw'olaba ebibyo tebitereera munnange nno oluusi nga amaziga buziga kintu kitono nnyo bwe kiti obuzibu buva ku ki edda bwe twafiirwanga naddala abantu baffe ab'oku lusegere maama taata bamulekwa baakolebwangako emikolo wano mu kufulumya olumbe abaana abo baabikkibwanga mu lubugo ne batwalibwa mu lusuku ne bakolwako emikolo ku kifugi ne bakolwako emikolo ne basalibwako enviiri zonna
era ne balaamirizibwa nti njagala enviiri zino zigenda okuddamu okutojjera nga n'essanyu ly'omwana wattu ono likomyewo. N'asalibwako n'aggyibwako amaziga n'ayisibwako ekinyirikisi n'anaazibwa eddagala kwegamba olumbe ne lumuggyibwako ne lufugibwa ku kitooke. Ne lufugikibwa ku kitooke. Naye kati ki ekituukawo? Tusooka ne tutuuka eyo mu lusuku ffe ba baby girl, ng'enviiri zaani z'osalako ozimanyi? Enviiri nzitaddemu obuwanana bwa ssente zino z'olaba, ekisooka zaali za nduulu okkuza. Kati nzikuzizza ogamba ogenda zisalako zonna, no jjajja ekyo tekijja kukola. Nkubuulire, sooka okole ku abo ogenda odda wali wabbali. Jjukira batukolako batuva kumu. Kati bw'omala okudda ebbali n'obirowoozaako n'okomawo. Kati gw'owa amateeka. Salako wano, n'asalako wano ku kyenyi. Salako ne wano wakati, n'asalako wano. Salako n'eno enkoto, n'asalako awo. Ndowooza kimala. Kati ye akugamba ki? Era agenda kugamba kimala. Ogaanidde amaziga bakugambye ye agenda okusula ng'akaaba? Era ajja kugamba nti kimala. Naye nga mu mazima enviiri zonna zaalivuddeko, zonna zaali saliddwako. Whatever it is, oyite mu healing process eyo osobole okuwona. Kati awo ziddemu okumera nga ssanyu jjereere ly'ofuna. Nolaba ogaanidde enviiri omuddo obuddo, ng'ogaanidde ekintu ekinene ennyo amaziga agagenda okusigalako, okaabe until the end of the world, ekyegenda nakulabika kati. Kale ebyo ebizibu ebimu tubifuna naye nga ffe tubyeteekako. Ffe ffennyini ffe tubyeteekako. Kale abaana bange ab'obuwala ekyo kitambulira nnyo mu mmwe. Ate nammwe ab'eŋŋanda ennaku zino ebintu bambi mubikola gaddibe nga lye. Oteebereza otya ddala ddala bamulekwa abalina famire ennamba okubeera nga tebakolwako mikolo ng'egyo olw'okuba teri afaayo. Musazeewo namwandu mumulekere abaana be y'amanyi, olw'okubanga yabakakasa nti biri ebintu bya bbaawe temubiinaako mugabo. Kati n'abaana bammwe muganya obbakolako emikolo ng'egyo egy'amakulu. Kale kati mu mbeera ng'eyo ani asobola otunaazaako amaziga? Ssenga asobola, jjajja asobola. Kaabeere jjajja azaala maama era aba asobola. Kaabeere maama asobola ku baana abawala. Asobola otunaazaako amaziga ago ne tuganaaba. Era naffe abalubaale abali mu nsonga zino ez'obujjajja tukuutirwa okunaaba amaziga wakati mu kumanya ne mu butamanya ne tuba nga tukyalina bajjajjaffe oba bakadde baffe, olw'ensonga nti maziga mangi agatambulira mu ŋŋanda zaffe, mu nnyiriri zaffe, oluusi tugamanya oluusi tetugamanya, naye tuteekeddwa okuganaabako. Kale mu ngeri eyo tunaaba. Kati eri agamba nti bannange nze kaakati siyina ŋŋanda, siyina asobola kunnaazaako maziga, oba gye ndi sisobola, nkola ntya? Ofuna eddagala lye bayita essangula, n'ofuna eddagala lye bayita namirembe. Mu mbeera eno tetulikozesa nga namirembe wasa tulikozesa nga kamalabibamba. Kale eddagala lino oliyenga n'olinaaba ng'otaddemu emmwanyi 3 era z'olaamirizaako nti kale nga bwe liri ssangula era nga bw'ali kamalabibamba, njagala linsanguleko amaziga gonna era limalewo ebibamba byonna ebizibu ebintambulirako okuva eyo gye nva mu kika n'ebukojja. Kale ng'onaaba eddagala eryo ennaku nga 3, ekyo kijja kuweweezaako okutuusa ate lw'olifuna akunaazaako amaziga. Omusulo ogw'oku nsiko gusobola okukunaazaako amaziga era nagwo otwala emmwanyi enkazi n'ensajja n'oziraamiriza n'oziteekayo, olwo n'okwata omusulo ogwo n'ogweyisaako. Eri agamba nti nze ndi mitala w'amayanja, eno gye tuli nga teri ssubi, bwe kasita okakasa nti omusulo gugwa osobola okufuna oba katawelo oba katambaala n'okasuza ebweru ne kakuŋŋaanya omusulo ogwo era guba gujja kukukolera bulungi. Kale okutuusa ate lw'onoofuna oyo agenda okukolako omukolo ogwo ogw'okukunaazaako amaziga. Omuntu nga wa luganda lwo
asobola okukunaazaako amaziga, omuntu nga si wa luganda lwo era asobola okukunaazaako amaziga. Kale gwe bw'ofuna omuntu asobola okwambulula abo abanaaza ebyogo, nga munnaye njagala kunaabako maziga kubanga nze gw'olaba nkaaba. Bye mmanyi ne bye simanyi era nsigala nkola ki? Nkaaba. Okuva obuto bwange nkaaba. Nfunye ssente, nfunye amaka, nfunye buli kimu, naye nsigala nkaaba, naye nga simanyi na lwaki nkola ki? Na lwaki nkaaba. Kale mu ngeri eyo ajja kuba asobola okukuyamba okukunaazaako amaziga. Kale musubscribinge, musharinge, mulayikinge, twongere okuyiga ebintu nga bino ebitugasa tusobole okugenda mu maaso bamikwano n'omukutu gwaffe guno. Mwenna bannange mbeebaza ebirungi byonna bye munkolera okuwagira omukutu guno. Comments ezo nnungi, mwebale nnyo abateekamu, mwebalire ddala byonna. Weewaawo kambasabire Mutonzi abakuume era ng'abawa, ng'abagabirira buli kirungi kyonna kibatuukeko nga muli balamu. Weewaawo.